Adam Kalungi Suleiman ye musajja agambibwa okubeerako ky'amanyi ku nfa y'omubakka Cerinah Nebanda era n'okutuusa kati akyanoonyezebwa poliisi okuyambako mu kunoonyereza kweriko. Wabula tugenze ebuziga omuvubuka ono gy'agambibwa okubanga gy'abadde abeera, wabula abantu abaliraanye ennyumba ebadde epangisibwa Kalungi bategeezezza nti abadde tannaba kulwawo nnyo nga tawezezza na myezi 6 ng'apangisizaawo. Era baliraanwa be bo boogedde ebintu bingi ku musajja ono. Ng'abadde muntu mukakamu nnyo nga ne baba alina mikwano gye ne bw'aba ali wakaawo kale si ye muntu w'ebigambo ebingi oba asobola okuyomba okumusangayina. Abadde muntu akolagana n'abantu n'olwekyo abantu lwakuba nti tulaba balabe nga bayita mu kkubo n'otomanya kikyayi kimuli mabega. Kigambibwa nti omuvubuka ono yava mu bitundu by'e Busoga okusenga wano e Buziga era ng'abadde amanyi bulungi Olungereza, Oluswayiri, Oluganda wamu n'Olusoga. Mu kifo kino Kalungi w'abadde aleka essimu ye okugikyajinga. Omuvubuka munnaffe Adam gwe tubadde tulaba wano okulaba nti alabukira mu mpapula z'amawulire olw'obumenyi bw'amateeka, naye okusinziira nga nze engeri gye mbadde ndabamu Adam kuba abadde atera okujja wano eno nanditira ku ssimu nengikyajinga nga mulaba atera okuyitaayitawo mpolampola n'atuweereza kajjambo ng'alabika muvubuka akolaganika naye bulungi. Wabula ebyembi okuva omubakka lwe yafa Kalungi taddangamu kulabibwako nga wadde poliisi efubye okumunoonya. Mu kiseera kino ennyumba eno ekuumibwa poliisi era nga yonna nzigale.